Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya mugamba mutya mbalamusizzaako baganda bange mikwano gyange ne banywanyi bange mu biti ebyenjawulo ate nsaba era ntwala omukisa guno okubuuza n'okulamusa n'okutoola salaamu eri mwenna abalaba omukutu guno. Thank you so much. Mwebale nnyo kulabirira famire zaffe, mwebale kutulabirira, mwebale kutwagala. Nze yange teri. Sigambye famire yo ezaffe ntegeeze yange Daniel Mugoya, Idris Lukwago, Tony Senaulia. Eyo teina kuba. Ate bo balaba stakeholders bakabuyonjo n'enswera gibaliramu. Tuli ku Extradigestshow mugoba nsonga tuli ne Dr. T Amale. Omuggo gwa Musa n'omuti gwa white stomach premium white detergent. Tough on stainless, gentle on fabrics. Ndi muzukulu wa Benz E200 compressor. Ndi muzukulu wa Benz 350 ml. Ndi muzukulu wa Benz Mercedes Actros Galamid Experience Motors. Ndi muzukulu wa Benz G-Wagon 60 City Cross Country. Sivuga Toyota, sivuga Mitsubishi, sivuga Nissan, sivuga Duet, sivuga Mazda, sivuga Peugeot. Bobo wakane binyombi kula. Bawa Nina Rose. Nabagamba the first time. Nina Rose ali kutua. She will come back. Yes. It ended in tours. Yeye te yamanya. Nti andule byalatwala Nina Rose. Te yali mutayamufuna ko kyapa. Yali wa kibanja. Te yamanya bakulonirani oba mayiro lani. Yakoma kungulu. Ni batwala. Kipande gendo kipandisa nyoka te yavayo. Sembera nkuba omutwe nyabula. Owaye. Obulamu bugamba ki? Obulamu omuntu bwabulaba bubeera. You can't ask such a question. Kubanna kugamba gwerono n'omulwadde wa COVID yemulaga afudde. Waliwo ano naye abalongo nga babazadde. That very day. Yes. Secondly nakugamba mubeera ku beach nga muli ku cruise. Nga waliwo alinze omulambo gwa muganda we yagwa mu mazzi. Chokama muri ku beach mwetaaya. Gwe tolowooza nti Uganda bwe beekunyigiriza abaleba nakuwaza. Dr. T, I have money. Nsobola okutta Ibura. I have money. A person who has money has a right to clean everything. Nabagamba lwaki Museveni abafugwa very time. Muli basiru. Ekyo vaalemeddeko. Muli basiru. Opimira ku ki? Ati wulira. This man yabagamba. Besigye said the most enduring fight against President Museveni's government first went public years ago in this year. We drove towards what if, but epic journey. Basically confronts Ugandans and say that it's no longer the problem of Museveni to killing on power, rather than Ugandans who give him time to lose them minus reaction. Can't you have it? Tuke birachi. Mumusoma kamunye na bukedi. Musoma kamunye na bukedi. Besigye agamba. Kamunye akyafuluma. Besigye agamba. Si musango gwa Besigye gwa Museveni. Okubeerako. Mwe basiru. Ati Kyagulanyi yabalaga sai nabaga nti muyimuke. Temwatya. Situka tutambule. Ate yena atuula. Mwe politics in Uganda. If temujjamu kakyamukiriraako mujja kumanya. Buli opposition yajja mu Uganda abanga omusajja amaze ebwero emyaka egi esatu bwe butuuka akomawo yesunze mukyala we mu bbanga ki second years. Extradigest mugoba nsonga tuli ne Dr. T Amale. Tuli proudly sponsored by Roast Coffee Academy era nga Tiger yakiri mu mitambo. Aba Roast Coffee Academy bawulidde okusaba kwammwe n'okusaba kwaffe bannayuganda okutwaliza awamu ne baggulawo ettabi awo Najjanankumbi ku Stera wakati wa church y'aba Advent n'Ennyondo Club oyingirako munda awo kati nnyo. Era nga bano tebakoma kutendeka baristas wabula bataddewo bateeseteese n'engeri ebaguza ebyuma owa hotel ne restaurant ng'oyagala machine ekola coffee bazitunda ate gwagirina already nga yafa oba nga yeetaga service bajja girongoosa. Naawe ayagala okugipangisa ng'olina pate one off bajja gikupangisa buli kimu kitambule bulungi. Roast Coffee Academy bakyaliyo wali mu UAE Abu Dhabi Alwada Mall awo ku Airport Road bakyaliwo era nga buli kimu kitambula bulungi.
Atenga Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 omwaliro ogwokubiri wajjo basanga. Bano basabaze mali okuva China paka Mombasa ate n'okuva Mombasa paka mu warehouses ez'enjawulo. Betanire bekwate buli kimu kitambula bulungi. Nze IBRAH Mukasa era nga tuli ne mwana mulenzi Dr. T. Ulira Dr. T. Amale. If we were defining I'm not a general. Who are you? Sara idina kulayira. In fact, nze ngenda kulayirira ku ntaana. I'm an angel of death in government. Government is a formation of a force, a multiplication, a resultant, a reaction, an attitude. Whereby government all those are definitions of yes, government. Of a government. Opposition is a particle of a government. Nabagamba nti mu America dividing emirundi ebiri. Sabo malini ne den, olukalu ne rudden. Nti Democrat ne Republican no bwakwata oli yakwata. That is a difference, not democracy. Nemo guru tewali democracy. Lwaki bamalayika tebawasa? Kyekyango bamugulu kujja ku nsi nga sinyumirwa kaboozi. Because angels cannot allowed. Kyekyango bya Setaani mugulu kwagala kuwasa. Ne basobola ku nsi nakira mu Buganda ali mu pukuza walumbe ttanda. Okakasa. Mutali mukasa muli bazukulu ba walumbe. Katonda bwe yagoba Setaani mugulu yasibirawa mu Buganda. Kubanga era buli Abaganda bonna bamukasa bamayega bonna abe mukiiri bazukulu ba walumbe bazukulu ba kayikuuzi bazukulu ba Nambi nze kasita namanya ne bafuluma Abaganda. I can't be a descendant of walumbe because if Buganda says ndi kabaka kintu yabula bubuzi bwakoma olwaliro bamuwe bibye byo ebiri. Yes, ate ebyo bya nnyoko CBS ya nnyoko kitegeeza ya kintu. If kintu comes back, if kintu comes back, yes Sekabaka teyafa yabula bubuzi. If kintu comes back, can Buganda hand over the power to kintu? Or we subdivide into two. Kubanga if kintu comes back, maila akenda zibazize, BBS bayiye, Buganda Land Board bayiye. Obutale bubeera bubwe sente eziva mizimbe by'obwakabaka zibeera zize. The question comes nti olwo kitegeeza kintu bagenda muwa obuyinza. Erede can come to make a stupid statement bw'abadde akwana omanyi waliwo abakazi ng'akwana kato ng'akwana kato najja ekiro n'akugamba nti baby waswa yaze nannebakako nga sitegedde gwe tomanyi maanyi gange ebbanga litumaze nga twegatta abalina okwawula oyawula mwa politics yabalema okutegeera kati Museveni alayidde mugamba teri kuzikiza muzikiza ki teri kuzikiza muzikiza ki hashtag we are removing a dictator dictator ki mumunyweza ate tutya nabaga nti Museveni alinga mbizi tefa butwa alinga ki mbizi tefa butwa okakasa yes bwe butuuka mbizi ina amasavu mangi it cannot be killed by poison. Ate omusana gutte embizi. Sunshine and too much heat can kill a pig, but poison cannot kill a pig. Alternatives of politics. Mumwaitirira obuyonjo timwofuwa ofuna ekipapula w'esangwe. Nabagamba politics sometimes. Nabagamba. Obuyonjo bungi. Obuyonjo bwabayitirira bwabasukka. Tugenda kumujjako era abadde covid kirabika anaatera okufa mutandise kukolima. Mu Uganda tewali opposition esobola kubeerawo nga yakyanjo. Dekyanjo ligimu ne bakwata Seggirinya buli ewali omusiraamu ne bamusikiza embuzi. Buli ewali omusiraamu ow'amaanyi bamusikiza omusiraamu omukojogo. Kitegeeza ki? Ekyokulabirako anti Sebaggala Haji Latif Sebaggala bamusikizaani. Honorable Seggirinya Muhammad. Yes. Wabadde gundi ono we batadde ono muvubuka wa Bukedde. Ani ono yali mukama wamu owa media. Ani Kaziwe Bashir yajje yani yajjayo Honorable Mubarak Munyagwa. Yes. Kitegeeza
The government is Ogambye buli musiramu bamusikiza ati? Yes, buli musiramu ali sitonji. Bamusikiza embuzi. Naye nga nayo nsiramu. Ng'erina entalabuuzi. Wanji? Mmwe kati temumanya Seggirinya ssente z'akola azijjawa. Hiyo honorable member of parliament nawe. Abadde Bulaaya ng'alobinga. Ng'alobinga ki? Sente. Nabagamba nti Seggirinya made a mistake, made a deal with Museveni. Buli ewali omusiraamu ow'amaanyi bamukubye. Muzaata gy'ali alya. That is politics, because every Muslim is a key player in the politics of Uganda. Musikiriza musajja omuli. Mukube. Katubagamba. The government of rebels, you cannot mind it. Museveni is a smart man. Yamanya nti Mbalaka Munyagwa is deep into Muslim. Nibasindika yo. Nibagenda bamukuuta akayinja mu kyenyi. Nga oloba na swigida. Bamukuuta bukozi kayinja. Nze Dr. Tina limpasizaako mufabire y'abasiraamu nga bamanyi ndi mutayirire. Nagenda ku NASA ne bakuba akantu ka siridi n'enkambala. Balowooza natayirirwa. Kumbe bakuba akantu kaki? Ka siridi n'enkambala bwendi. Kumbe kawolo pepa nkambadde na super glue. Kalaga kamyufu kalaga ndi mutayirire. Kumbe siri mutayirire. Omukyala ne mujjayo. Extradigest mugoba nsonga tuli ne Dr. Tamale. Tuli ku SS Hotel. Yes. Wetu musanze wawangalira ebiseera ebimu. Njagala ku saluting management ya SS Hotel. Salute management n'abakozi b'ekifo kino. Matera ne IBRAH nkwebaza obutayenda. Omanyi IBRAH is one of the men bemmanyi mu Uganda. Abatabba. IBRAH tabba. IBRAH tayenda. IBRAH takwata ku muka musajja. Waliwo abasajja benneewuunya aba nenga nti babasiibira ki kati IBRAH osiibira ki? Kuba IBRAH talina mazambi. Saa talina mazambi talina kusiiba. Ziri mpaji za busiraamu. Anti oba mutuukirifu. Mpaji ya busiraamu. Anti empaji bagireetera boonoonyi. Empaji bagireetera boonoonyi. Kati IBRAH gwe atayenda. IBRAH atabba. IBRAH atawagira opposition. IBRAH olina kibi. Ani agaisiwagira opposition? Oli wa Museveni IBRAH twataddemu yero. Oli musiru. Ono yero? Kiki? Nani akulimba? Lwaki tojidde mu lweti? Nze siri wa Museveni. Anti nze oli wa Museveni IBRAH. Tisobola na kubeera. Anti kyogere nti siri wa Museveni. Siri wa Museveni. Nze IBRAH Mukasa. Nze IBRAH Mukasa. Akola ku sipaaka ku Lwokutaano. Siri wa Museveni. Siwagira Museveni. Siwagira Museveni. Sikwetaaga Museveni. N'ebisente byo sibyagala. Anti yerayira. Negaana sente zo n'obutego bw'omwegaana. N'obutego bw'ombwegaana. Simuwagira. N'obutego bw'ombwegaana. Byonna. Ne sente ze nzeegaana. Byonna. Siryangu ku sente za Museveni. Wadde n'ekikumi. Saagala kutambula na beenaale. Wadde n'omu. Kati nze ndi waaki ngende. Simbula. Fetubagamba nti always politics needs a dirty person. Ngajudde bikuyiro. Yes. Kyekyakubya Lukwago nakibagamba 3 years back. Lukwago kutawaaza. Ani ngenda kusawala n'atawaaza. Eddogo ne muvaako tibamukuba. Lukwago okusigala mu Kampala. Yamala kakasa gavumenti nti si musiraamu waddala. Bwe butuuka. Baali bamukubye. Baali bamutaddeko Nabiira. Lukwago asinkana Museveni n'asinkana ne Sali Musale n'abakakasa nti wali resistance. Ne bamuyiwa evviivi n'akomawo. You can't be an opposer of Museveni if you don't work for Museveni. You rather die. So buli abamuwakanya bakola naye? Yes. Obwino omujjawa. Bobi Wine is a setup of Museveni. Ekyo nkibagamba most of the times. Abaali bawakanya Museveni baabasiba. Where is Mugumya? Bangamba ali mukomera wa? Yes, ali Congo. Myaka 7 ali mukomera. Lwaki Besigye tamwogerako? Nti buli family wa buli kibiina kiina gwe kisaddaaka. NRM mwe saddaaka Nadduli. Nadduli has a full set of this. Bagajambu ja kumusaddaaka. Lwaki Dr. Tina Fulume NRM? Museveni is winchi handing me. Babi kubye ne mawulire muno. Nabagamba Dr. T bantaddeko emisango mujagala kubyekera government. I can't become in the back door nenkuba government ya Museveni nze njimanyi. Sinza gula paketi ya condom ngenda kulepinga mukadde. Ndobutuka. I can't use excessive power on weak person. Government entya
lwaki entya wetegereze policy zawedde Museveni n'aloota gundi kabineeti omutali kadaaga kabineeti omutali kuteesa kabineeti omutali mbabazi what is that cabinet yalese bawusigalo but most of the times bawusigalos can make a good wives to work example twalabye ekyasematimba alenga people are naive omwala avaayo akubandulu yemulugunya kankubuulire ki Nabbanja is naive Nabbanja is naive so yetaga kwata process but yes naye Museveni ajja bakwata process by process ate oyo omukazi alimba oyo omukazi alimba alwaina oyo omukazi yavuddeyo mbugundi amwagala Sematimba bayagaddeko mbamanyi asooka n'ekyo abatuukako nkimanyi asooka Sematimba akwagala n'obuba because Sematimba amanyi love Sematimba knows how to love somebody Sematimba is a lover man yalinga Dr. T nze Dr. T sikwata ku mukazi n'osigaza magezi ayicu gye nsooka kusika mu bwendi kusikamu ayicu teeka omanyi okumukulagira ffe tubagamba nti if you love a woman n'asigala ng'akyajjukira gy'atadde akaleega you a weak man you a weak man omukyala nakola atya n'asigala ng'ajjukira akaleega we kale you a weak man era nze mbabuulira nti nze mba n'oxygen kumpi n'ekitaano mala kukusako oxygen ennaku ezi n'olyoka odda engulu kitegeeza kye bayita total football one life gye yaleeta mu politics of Uganda you have to be a total footballer to be a servant of Museveni because Museveni can use you, reuse you, misuse you and abuse you anytime. Can use you, misuse you, reuse you and abuse you and recycle you. Because there is recycling. Lwaki abaana balonda obucupa ku bisasa. Dr. T, awo nyine njagala tujjawo point oba issue ya banywanyibo okuli Isma All Access beemulugunya ne banne nti gavumenti ebasudde ettayo ebalekeredde ate nga baakuba ekikopo okulaba nga gavumenti eno edda mu kalulu kano akaakaggwa naye essaawa eno buli gwe bakubira essimu takwata tebalabika tebaanukula masimu basayininga contract do they have an appointment later bw'aba omukazi wa bbali alowooza nti w'amaanyi lwaki omusajja wabaddeyo wakasooka kufuuyira sipule mu mmotoka wano wabadde atudde sekondire tukitegedde nti ekirobo mwofuka omusulo kya mugaso nnyo naye nzo kiteekawo mu nnyumba tosa kiteeka mu ddiiro bali wansi wa kitanda ebyo birobo bya musulo biri wansi wa kitanda ebyo birobo bya musulo biri wansi wa kitanda sekondiri ani yabatwalamu enaaliyo mbabazi Museveni yaŋŋamba nti what is this group nenga nti bambabazi babafulumya once you enter NRM ng'oyitidde mu mbabazi bakkuba because mbabazi talina buganzi naye ate mwana wa waka bagamba nti come 2026 bajja kusaidinga n'abayesimbyewo ku President Museveni ani agenda okwesimba ku Museveni omanyi kyoba Museveni bagenda kuteesa obuyinza buweeyo buwi nze nakugamba IBRAH nti waliwo ebintu ebibuzaabuza ewaffe waliyo omukazi yateesa n'omusiguze nti nga basuze ku mulambo nti kakati bwe bazikiza ettaala ku mulambo nze nsuze mu ddiiro ndi mu kasonda sigenda kuba mu mpale jangu buzi bwe bazikiza ettaala omusajja n'ayingira kati bukya ku makya omusajja yeewaana nti kyenakoze bwakirabye omukazi aganga saakulabye nga tewazze kati kitegeeza omusajja agenda wa that's a question ono agamba nanyumiddwa ono nti saakulabye yagenda wa it is a question eyiza omulambo gwali mukazi teyamanya mpozi baali kulumbe yes for politics tumubagamba
nti olina okutegeera politics tegeera politics tegeera politics omukazi yagamba atya saakulabye ono ko mwami nduutu mukaaga olaba kye nakoze nti nga saakulabye isima ne banne bateekateeka kati kiti bwe kiti nabagamba nakibagamba most of ne munjerega isima basajja mivule full figure baasaba mu state house baziikibwe bulungi mu kitiibwa Museveni n'alagira era balinze lwe banaafa nga tubawerekera erusaze kuba family z'abeegaana they are going to be sent off in a very nationalistic way, in a decent way. Yes. So we basinkana omukulembeze w'eggwanga baasaba kuziikibwa bulungi bw'ateeja emyaka oba oyagala ki bakyawomerwa emmere baasoma kubaani yasoma ezofuleeya political flayers baati bakwaba tumwine n'akwaba era bewagambye eyo gurupu ya tumwine bagikubye gurupu ya tumwine n'embabazi babakubye offside down ffe tubagamba you will make mistakes ever in politics nze Museveni okutandika okumwogera kwamalako mba miliyoni ebi kubukedde bakola ensobi bansindikira Seguya ne miliyoni 5 namuteera embwa ne zimuluma empale nebagandi saagala Seguya kulinnya I don't want Seguya kulinnya wange a person who can come to exaggerate stories myaka 5 oli mu lugambo dukutati tukwagala kubukedde nabagandi kansigale ku BBS wadde magombe nja kunyirirwa abafukale wangi kokole ki nja kunyirirwa abafuka nja kunyirirwa abafu sijja kuva waawo sente baziwa wanyama baziwane wanyama yazireeta ne kabushenga namugana okulinnya ewange ewange watukuvu. Few people can come near Dr. T. Katibu oyinza okunsemberera. Nzuno naawe. Waliwo kamera ze bawuddoli mita nga 3. You can't come near to me. You can't come near me. I'm a son of God. Who are you? Extradigestshow mugoba nsonga tuli powered by Roast Coffee Academy. Batendeka ba baristas abakabi basangibwa najjana nkumbi ku stereo ojjo kubanga basanga ayagala okola restaurant oba hotel ngoyagala coffee machines bazitunda nawe agirina nga yafa bajaji kola service nawe ayagala okupangisa bajaji kupangisa buli kimu kitambule bulungi ate ali mu United Arab Emirates bali ku Abu Dhabi Aluwada Mola Airport Road ojjo kubanga obasanga. Roast Coffee Academy bakyatendekera ddala abaana era beekwate bamala okutendeka bakwa certificate ne bakunoonyeza n'omulimu ate nga Sun Cargo Shipping Company bajja kutambuliza emaali okuva China paka Mombasa ate bamale bagisaasaanye mu ggwanga Uganda, Tanzania, Kenya n'ensi eziriraanyeewo depending ku destination gy'oba obagambye beekwate ate nga owangalira Uganda wuubako olugulu lw'ekigere awo ku Raw Park ekizimbe Fortune Plaza SF0 ne SF12 mujjo kubanga obasanga tuli ne Dr. T Amale ffe tubagamba Dr. T eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire embeera eriwo Saba Minister oba Office of the Prime Minister oba Prime Minister Right Honorable Nabbanja bali mu nteekateeka etandika okuweereza abantu ssente emitwalo 10 nga COVID relief. Essente zino bakuziweereza abantu nga bayita ku layini ya UTL. Essente zino bakuziweereza abantu nga tebafunangako mitwalo 5 kudda waggulu. That he made a mistake ate Nabbanja namukubidde. Naye Nabbanja the problem gyagenda okufuna agenda kufuna obuzibu okwawula omusege ku mbwa. What would have been done? Sente bakwate bannabyabufuzi every political leader bamuwagabira abantu kwe tujja okulabira munnabyabufuzi ky'omubbi buli munnabyabufuzi bamuwe Museveni bamuwagabira abeenaale Kyagulanyi bamuwe bazitwale emagere agabe ojja kulaba obbi bwa Dr. Besije ojja kulaba obbi bwa Baganda olati weenaale bazigabira wamu gwe don't Dr. Besije we for DC wani muganda wange Besije birongozi to Museveni kasita Museveni akuwangula for the first time ofuuse wuwe the transfer kyabadde y'amaanyi nti abayinta Mirani baali baagala Kambiyaso baali baagala ni Kambiyaso Stephen Kam baali baagala Kambiyaso balina abasambi basatu nabaga nti however
tewali kye batali kigambo tribalism. NRM and opposition bali mu kukola akazanyo ka Inter Milan ne AC Milan nti basambira ku kisaawe eki eno bagiyita international San Siro International bwe baba bagenda okusamba nga bakyusa amannya omu bagiyita San Siro endala nga bagikyusa emu ya Associazione Calcio Milan emu International Milan akyabaawula nti AC Milan wanted to recruit only total Italians. But Inter Milan would want to hire people from Latin America. Kubanga Latin America is full of people from Italy, like Gundi, Argentina. Argentina buli wamanyi golabayo mu Italy, omunafu mu Spain. Di Maria mu Spain kubanga kanafu. Aguero mu Italy, ne Messi mu Italy, ne Tevez mu Italy. Awo kyekyo kati Inter Milan ye besije, Milan ye mu 7. That's a problem. Nti bayite ebibiina by'obufuzi buli omu agabira abantu be esente. Yes, secondly bayite abasumba b'abalokole buli omu agabira endigazi Bujingo bamuwe Kakande bamuwe Kayanja bamuwe Senyonga Kiwedde bamuwe Senyonga bamuwe ojja kulaba Kiwedde akyaliyo ate yafa ojja kulaba obubbi nange kya Kiwedde eriwa ate nze mmanyi waliwo ekkanisa muntu ng'atambula nayo Musumba Male. Musumba Male. Ye mubeera mu nsawo. Noyo bamuwe? Yes, bamuwoda bo obubbi abasumba basinga baki. Abasajja ba Katonda tobogera ko statement ya bubbi. Ate atali mubbi. Anti kiri bwe kiti. Niyo mwendiga yabanzi be. Endiga zoolabe wannamutebi yazibba wa Kayanja. Obukakasa. Endiga zoolabe wa Tomu yazibba wa Kayanja kubanga Tomu yava wa Kayanja. Nennamutebi yava wa Kayanja. N'ekiwewesi yava wa Kayanja. Endiga zoolabe wa Kiganda yazibba wa Serwadda kubanga Serwadda yatendeka Kiganda. Endiga za Bujingo yazibba mu Bakatuliki. Tulina sango obukalango n'azibba nabba bamafiina. Lwaki Bujingo bamukuba okuva ku ssiini bamusindikira omukazi n'amukuba ekigo nti Bujingo yali asudde bizinensi omusumba omutuufu mu Uganda aliyo yani Kakande bwe butuuka omuwakanya gamba nabbi mufu tunyonyola obutuufu bwe anti mutuufu anti tunyonyola obutuufu bwe anti kiri bwe kiri mutuufu atya ye teyeekweka nti mufu You can see I want genuine people. Takola ki? Teyekweka nti mufu. Bwe butuuka akola ki? Ya kulagira onti nze ndi muki. Ndi mufere. Kati bano bakujinga abagira mu sharia kumbe Katonda tabamanyi. Mugenda kubeera mesmerized okutuuka mu ggulu. Nga Dr. Tamale ne Museveni fe tukkirizibwa okuyinga. Tekisoboka. Fe bafere abatuufu. Munaayitawa. Abaganda Museveni is a pig. Njoged is a parent. Inspiration and God given. That is Museveni. He's a pig. He's a parent? Inspirational. God given. A pig. Bakwate sente. That's a mode. Watugenda okumanyira. Kubanga nange baziwa bakulembeze nange nina line okutayitanga mitwala 5. Nga sigikozesa. Nga ya UTL. Nga ya UTL. Wajijja. Ye UTL ani agirina. Akoliyo kalabye. Nti oli agenda bananga mujje mugemebwe emberera ani agenda. Emberera ebirudda mu Uganda. Ye mweziri. Shani. Bayitirivu. Tandika okummenyera. Bayitirivu. Tandika okubamenyera. Ne muno mu Buganda mwe bali. Mu mambuka gye bali. Sheira Kashumba. Nakugamba nti omwana omuwala bw'azaalibwa asooka kuba na sukaali. N'aba n'ennunu. Onaabya sukaali. N'aba n'ennunu. N'aba ne sukaali. N'aba ne doodo ku myaka 17, 18 ng'egyaba Kashumba. Naye Kashumba agenza okweza 18 ng'alina jjobi. Okakasa. Eryo jjobyo. Tuwamulabe obubino obuliko AK-47. That's a rebel. That's a rebel. Mu government ya Amini nga bw'ofulumya akabina akaliko AK-47. Oba muyekera. Nze lwaki ku Biki mba mu mpale mpanvu. Maayira futi batako eriko ekifaananyi kya Museveni. Bajja kulowooza nti gavumenti njiyekera. Kubanga etisikiriya bw'okwana omusirikale wa gavumenti. Ku UBC nali nnyingira olwo omukazi gwe neegomba. Natyo mukwana. Buli wegatta n'omusirikale wa gavumenti ya Museveni oba oli mu kwegatta na Museveni oba oli mu yes, that's a law. That's a law. That's a law. A police officer in uniform, you are having sex with the president.
So inamulina najja ko uniform. Yes, n'ava mu gavumenti. Hey. Bw'okwana ow'amagye n'omwebakako mu nsiko. Kitegeeza gavumenti ogisudde mu nsiko mu ttaka. That said, otokwananga musirikale officer ku duty. Oyekedde government. Oyekedde gavumenti. Ogiriddemu olukwe. Ndi luto mukaaga ku musirikale. Gavumenti ogipya amasasi mukaaga mu lubuto. Wangi. Dr. T, eyo nga tuvuddeyo. Njagala tutunuulire waliwo banywanyi bo. Bizonto ne basaabaze. Banywanyi bamwe. If a person dies, we cut the connection. If a person dies, you cut a connection. Wavuddeyo n'obatyoboola n'obakonjera nti balogo. Saabatyobodde n'abanaaliza mu bantu. Buli muntu atanaaba bamunaaliza mu bantu ng'aba boda. Yes. Obanaaliza mu bantu. If a person does not want to base, mwambule omunaaze. Ndakusi mwambule. Bamulaba amanyuma nnyabula. Bamulaba amanyuma. That is politics. Museveni kyakola abeekaseese. Bamumanyidde. Twagala kulietinga ira republic. Ne batandika. In fact gundi yabikuba wano mu mawulire. Nabaganda gandi nti whereas Chiza and the other instituted suit against you upon the claim to make a two-party cause in Uganda, of which one is out of the copy to play in Congo, you hereby required to file a written statement to defense within 15 days from the date of the service summons on you in a manner subscribed under 09R of the civil procedures rules. Mu politics we have 09R of the procedures rule. Nti omuntu wankwata mu kabina nga Museveni wanted the people. Topokinganga ng'omu kabina. Topokinganga ng'omu kabina. The return shall be Nagasaki and Hiroshima. Nabakubye. Nze nabagambi. Nabakubye. Hands it down kubanga Dr. T. Nze ndi kabaka muzannyo. When America was bombing Japan, waliwo abaali mu theater. Waliwo bwana bwali buzannya mu lujja. Waliwo yali afuna olubuto. Waliwo abaali ku ssomero ku parade teyamanya. Nabakubye lumu. Nabakubye ate ne Simba nja kujaanika. Nja kujaanika nti balina omulambo mu ceiling. Nja kubaanika. Bagenze mu kooti. Bamuyamba, twamuyamba mujje mu nnaaze. Bakutute mu kooti. Baani. Batwale nnyaabwe. Who can they take? Bakutute mu kooti bakusibye. Kiri bwe kiti ffe bwe ntuuka omulamuzi sebo omulamuzi oba nnyabo omulamuzi bazonto basinika amannyo oba amannyo gonna tegaasirira emmindi. Mbamba wangudde. Bagamba nti tosobola kugaa nti muntu nti mulogo nga tologangako naye. Wamanya otya nti balogo. Ani kiri bwe kiti nze ndi mbega owa gavumenti ow'ekyama. Nkubega paka nze namanya. Bazonto are working for Kyagulanyi to destroy Dr. T. Ndi babasibira luddawa. Check if they did not go to Sale to get money 2 times. Nze sentence ya misana Syria buswazinga nekwese nyingira nyambara Syria ndeka ko politique mumujja kwana misa kinga mumuyita nambozi. Mbabuli abasajja mmwe. Mujja kwana misa kinga muyita nambozi. Mujja kupapa abantu mu state house bafuuka abakazi nebesiga ne politique ne bayingira kati fa bekonya ku bubina kuno kulaka kaluba kumbe musajja munno bayingira mu state house 3 times. Bazonto. Yes. Ekisoboka. Ndi babasibye bafumye government ebyo ebidiru bya kisiru ffe twabikoowa ne bafuna mu milioni 2 abantu 5. Basajja mu IBRAH nga njagala mufiira okubanga omulirawo pension ndi ate munkuba nze ndi katolika toyisi unyikamu always mbaga musindika po kadama banvumi kani kadama abuse me. Ani abasindika bakavuma. Kani kadama abuse me. Singa nsira mu kamungu na nyamba nenfuuka sheeka tonyumiza mbozi zo twaliyanga ffe nambizi. I changed. Eyo wavayo. Yes. I'm a different man. Nabaga simba nsobola kugisanya when wanudde. I can destroy Ndavus. I can destroy Sabazonto. I can destroy this sort of money, this piglet. Mbasanya omonna. Bakwati. Bali bitano. Muli muno ofuleye enkazi.
mbubanjogerako mugende mwogere ku banyammwe mugende mukwate embuzi mu nte basajjamu mu nte n'essaba gye mwasembye nalirabye. I know where you go to reach Dr. T ne program gye babawa ku BBS y'amasabo muli masengere muyimba byandawula bisajjamu mu nte njabba kunamira wano ku Wolokoso. Nedda tuula tofaayo oli bakunamira olulala si leero. Dr. T Amale, you cannot come to fight me kubanga nze ndi angel from God. Secondly, you don't know whether I'm a woman or a man. I can change any person according to environment. Extradigest Mugwasonga tulina Dr. T Amale. I can change. bakuyamba teruligwa nze saba yamba. A person to make a celebrity at 35 years 45 51, that is a gift from God. Extradigest gift as Mugobansonga. Myaka 5 lyakufudde serebu nekiwala atonatera okufa. In fact abafuse bajjajja ba Buganda balinga mmandu mu myaka gye mmandu ebikamu celebrity. You would have come with the gifts to embrace me. Temora bankuba Dr. T yali atuwandiikira nze nyinza okuwandiikira mirambo mmwe. Can I write for dead people? Dr. T I don't deal with dead people. Njaba kuba paka nebo balikema ani banyamba bankolera ki bakuyamba bankolera ki bakuwanika anti bankolera ki bankolera ki ffe tulabye ebizibu ku nsi. Nze Dr. T nalina omuwala gwe njagala mu ddomu y'abawala nga buli kiro ŋŋendayo naddala olwokutaano nenvayo ku lwomukaaga kubanga principal waffe Lutunku teyabeerangawo. Principal n'akimanyaako nagendanga mu kasiriise tewabanga nanduulu n'eki. Principal nadda ku kitaana ky'omuwala yennyini bamuzza wansi teyaŋŋamba. Ntokuwulira ninnya obusozi bwe simanyi. Naga kiki kino kumbe ne mu kuvuga mani wanje bulijjo mmanyidde automatic. Nze ndi mani kasiringi tewali kasiringi mpya kasiringi zonna nkadde. Why? Zaalekerawo okufuluma. Dr. T alekerawo okufuluma mubakyafulumya buli kaseera. Levo z'abalumbuye muziveemu ez'okukyamuukiriza abaavu. Nze siringa kaye nti bonna ayogera ku Kyagulanyi ne basanyuka. Nze siringa nswera ku muvumu gwa busa. I don't come to entertain people on a cowdanga heap. I'm not a cowdanga heap. You men, I'm not a cowdanga heap. Mundeke, munte. If I died now, I'm becoming a ghost. Mfuso omuzimu ngenda kubali nnyo ku mitwe. Ate musula bwerere nkimanyi nja kuba kwate entula. Temugenda kuddamu kuzaala bazonto mbakole midde. Extradigest Mugobansonga Dr. T katukute naye nga tetunabakkuta ensonga za General Eric Mwine zo olina kyozoogerako. Kekadde ekibiina kyowagira muwangaalira ekikuliise kya NRM kiteeketeeka omusika awatali kuyuwa musaayi awatali kutabangula mirembe asikire President Museveni. Omusika waali yani era twateeseteese Museveni wagenda ova ku buyinza tiwagenda kubaawo olutalo fireworks wanji fireworks onule omusika waali yani Museveni yennyini wanji Museveni agenda sikira Museveni. Yes, akiri bwe kiti. This is hereditary. Nakugamba nti the logic in changing popes baleta mu Europe. Mbulirayo papa atava mu Europe. Nona aliko mu Argentina. Ye bagobuli yo tata we ne mama we ba Italy ne basengukira mu Argentina. That is a logic. NRM is grooming somebody. Temuna mutegeera. Mwena amaaso gabali ku muhoozi. Naye mbaga nti Museveni yesaba fera asinga. Omufera gamba tunula side eno n'otunule. NRM is grooming a boy who is going to become a political worm. Uganda egenda kulwala empanama. Ngenda kubalwaza empanama. NRM muri mukunteekateeka. Nga yeggwe. Imirira tulabe. Ate wakinyimirira. Imirira tulabe. Wakinyimirira. Kati yene koti gy'oyambala. NRM is grooming a person Dr. who is going to become a problem. Yene koti kati tuwegezaamu. Oversize negezaamu kati. Nabagamba nti ekyakuboolanya. Ekikuboolanya. Yatuula mu ntebe y'akadaga tebamaze mu steaming kabina. Waji. That seat is so hot egenda kumwocha. Olanye ntebe emwocha tali bweru kati. Emwocha but kadaga would sit for 7 hours nga tayimuse.
More politics, you have to be with the hard buttocks. NRM was training my buttocks to fight hard wars. Hard buttocks to fight hard wars. Extradigest mugoba nsonga tuli wamu ne Roast Coffee Academy. Trainer Tiger ya chirimu eranga bali ku Alwada Molao Abu Dhabi UAE ku Alwada Molao Airport Road. Atenge Kampala bali wano enajja nkumbi ku Stera. Ayagala coffee machine bajaji kuguza. Ayagala okuji hiringa bajaji kuwoji hiring. Nawe ajirinanga yafa bajja kola service. Atenga omwana w'obulezi n'omwana w'obuwala wangalire Kampala ne mugwanga Uganda ngoyagala kubeera barista. Bagudde wetabi still aba Roast Coffee Academy. Bajja kutendeka buli kimu kitambule basangibwa awo najja nankumbi ku Stera. Kube namba za simu ezo obaweereza WhatsApp mutandikirawo. Atenga Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park SF01 SF12 ku mwaliro ogwokubiri ku kizimbe Fortune Plaza kujja okubanga obasanga. Bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa munnaku 18. Bekwate betane buli kimu kitambule bulungi. Dr. T. Lastly nga tuwunzika. Cabinet yene eriko yakubiddwamu ebituli. Buli muntu. Wekitiibwa Joyce Sebugwawo yawereddwa ekifo. Nkola ya President Museveni buli lwalonda cabinet lwakola reshuffle abana abo opposition bawe ebifo. Nenda si ku opposition. Aba yanisenika mu lujja zibazize bulijjo nga tozirabanga. Okakasa. Yes. FDC nakugambye ya Museveni buli company bwekule kola branch. Company buli bwekule kola branch. So NRM yakola ki? Franchise. Nechi? No opposition. Alinga fa nze nkola franchise kyechango byambwa faza. Abe muchivu Patrick Mujuka Alex Mukulu Dr. Tamale Seguyo wabokede twali bafaza ne batugoba kyechako bya Dr. T nti abaono nyi bajjanga okwenenya omukazi yajja nenenya ebibyebi bina nga byonna byabwenzi ne muganti wano wetuli wagazi tukole ekyokutaano eki timu nkusonyimwe lumu oweze bando ogende kubandi basiba bando yannya basiba bando yes tano tukole ekibye ekirala kimu oweze bingi mukama akusonyimwe lumu muleme kuddadda wano ne batukwata. They sent me off. Mwa Museveni mulowooza nti yakoze obusiru okulonda cabinet kye yakoze yataddewo omulamu waggulu n'ateekawo omuzimu. A ghost in politics, ghost rule. The ghost of Obama is ruling America. In absence of Obama, balonze Biden because ntibamwagala. Sika tibamwagala. Because of Obama, wabasiza nabbanja waliwo omuzimu. Wabasiza lugunda waliwo omuzimu. Muzimu gwani gwa Museveni. Because Museveni ye lubaale lyessabo bwe mwenge zendege kyekikuba nsiko zemmandwa zennyini. Ye Museveni yakwogerera ku mutwe yakulagula yeggwego balagula. That's Museveni. Muntu w'omwoyo. Muntu w'omu. You can't change. Yes. Abaganda baka kabaka abana amakundi abiri. Museveni ayina kimufuula kabaka kimufuula president for 45 years. Museveni has two heads ogumu agwambala ogumu agulekayo kyovula bayinza okwambala omusiro roza tategeera n'ayambala omugezi nakuba kyakola abakasese tebaliddira. Museveni has many heads kyekyali Mabesige yajja n'omutwe gumu okuli compound eyes omusajja agenda kyekiri ku Bobi Wine ayina gumu kuyanywesanga enjaga. You change heads. Extradigest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero. Dr. T tweyanza nnyo obudde bwo. Webale nnyo muganda wange tujja kuba twongera okunoonyaako. Sibaagala temudda. Lwaki? Mugenda kufa. Otulagudde? Muwagira bizondo. Buli abagira bizondo agenda kufa. Yes. Expect no mercy. Hey. Expect no mercy. Nakugamba tonyizanga omuntu ali mu kinaabiro bwasala okugoba obwerere takuta. Hey. Takuta. Mwasanze mu kinaabiro. Party together. Basijja kuta. That's what this one did dakale kanswalero. Extradigest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo. Byonna byowulidde mu programu eno si bigambo byaffe wala bigambo bya Dr. T. Amale. Siza kuwonya emiggo ekyo. Mani andeese.
So mbagaliza birungi byerere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you so much Daniel. Idris obakwatya muloji basiba bitundu bya kyama senabulya mwebale nnyo mwebale eddala obakwatya muloji basiba bitundu bya kyama bakuyola wenna nawo bakuyola wenna nawo bajja kuyola mubere bulungi nawo bajja kuyola ne wonteri bajiyole